Ogwanno gwe bayita omwoyo gwa Buganda obutafa. Tulondodde embeera nga bwebadde mu bitundu ebya Lubaga ebyenjawulo. Abantu ab'enjawulo gye basinzidde kubanga beetaba emisinde gino giri ku mulamwa ogw'okukubiriza abaami okwenyigira mu kulwanyisa endwadde eno eya mukenenya. Leero Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II asiimye n'alabikako eri Obuganda ku mukolo ogw'okusimbula abaddusi abeetabye mu misinde egy'okujaguza amazaalibwa ge ag'emyaka 66. Emisinde giri ku mulamwa gwakubiriza abaami okwenyigira mu kulwanyisa mukenenya nga tebasiiga baana ba buwala era egya leero gibadde mu ngeri ya sayansi olw'ekirwadde kya COVID-19. Abasinga baddukira mu bitundu byabwe kuba mu lubiri wabaddeyo babale era tubalondodde okwetoloola eggombola y'e Lubaga omuli kumpi buli kimu ekya Buganda okugeza olubiri olwa Kabaka olukulu, Amasiro, Bulange awatuula olukiiko lwa Buganda n'ebirala. Mu muluka gw'e Busega amyuka meya wa Lubaga Hajat Ray Mafuga Essanyu jakuŋŋaanyiriza banne era basimbuddwa ku nkulungo y'e Busega eyawula enguudo ebbiri olwa Mityana ne Masaka. Era ndowooza olaba tutuuyanye kitegeeza ntuli balamu era twagadde okuwagira omulala gwa Ssaabasajja Kabaka ogw'okugamba nti tubeere empagiruwaga abakulembeze abaami abakyala okuva ku mijujo egya wansi abavubuka tulwanyise obulwadde bwa siriimu. Bolekedde nateete baabo mu byalo byonna ebikola omuluka guno era abamu ku beetayi mu kudduka kuno balaze ekyabasikiriza. Ngaffe abavubuka abo abato ayagala nnyo tulwanyise siriimu kubanga ennamba gye mulaba population eri myaka gyendimu twafiirwa nnyo abantu baffe. Tulina okukolera wamu kulanga tutaasa obulwadde buno kuba obulwadde businga kutambulira mufe abasajja neffe twakkiziganyiza nti katubeerewo tukunge bannaffe tusobole okwekuuma n'okukuuma bannaffe. Abo mu muluka gw'Endeeba nabo emisinde tegibayiseeko nga kansala Kiza Emmanuel Mayanja ow'ebyemirimu ku lukiiko lwa division yakulembeddemu banne n'ayogera bw'ati ku mulamwa ogw'omulundi guno. Tuddusa emisinde gino nga ekigendererwa ekikulu kyekyokukuba omulanga okumanyisa ensi eno nti obulwadde bwa mukenenya gye buli era butta n'atulagira ffe abavubuka n'atukunga okubwekuuma. Tuddusa emisinde gino okwongera okuvujjirira okuteekawo obuyambi okulaba abo abakoseddwa ekirwadde kino nti tubadduukirira ate nga naffe twongera okusindika mesagi okwekuuma. Ssaabasajja Kabaka ayagala abantu be nga balamu. Basiimye Mufumbya Ganda okufa ku bulamu bw'abantu be nga y'ensonga lwaki basitukiddemu. Tweyanziza tetuli kuteekwa tetulikola ki Ssaabasajja Kabaka mu bintu byo temuba byamufuzi ffenna tubeera tumu Obuganda bumu Obuganda g'emaanyi enkumbi ku bbega. Ennamuŋŋoona abantu ba Kabaka emisinde bagitandikire ku kisaawe okumpi n'oluguudo lwa Northern Bypass era Hajat Fatuma Muguluma ali ku kakiiko k'ekikula ky'abantu agamba bw'ati. Abantu okuba COVID lwe yajja balowooza nti obulwadde obulala bwonna buweddewo naye kituufu obulwadde obulala bukyaliwo nga obumu kw'obwo obulwadde bwa mukenenya. Obulwadde bwa mukenenya bweyongedde nnyo era nkubiriza abantu bakubira omulanga okubeera nga tweyongera okwekuuma. Ekyenjawulo abakulembeze mu luka gw'e Kasubi okuli bakkansala Sengoba Vincent ne Semaganda Ronald olumaze okudduka bagabidde abaddusi abasinze ebirabo bwe batyo ne bategeeza abantu ekikulu ekiri mu kudduka emisinde ku lw'okukuuma omubiri nga mulamu. Omulama gw'emisinde gino ndowooza gwa kutaasa akawuka ka mukenenya n'olwekyo abavubuka ekirwadde kino kisinga kwegirisiza mu ffe. Bwe ndaba nga Ssaabasajja Kabaka avuddeyo ng'ayagala tulwanyise ekirwadde kino ate era n'ekyo tuddukiramu ne tutuukiriza nti nno ffe kennyini tugenda kulwanyisa obulwadde buno ate tulabe nga bukendeera. Eri gavumenti ya Uganda nti ekyamazima bandibadde bakoppa Obwakabaka kye bukoze buvuddeyo oboolyawo obuteekawo akabonero kano ak'emisinde naddala mu kutangira obulwadde buyinza okukosa ddala abaana abali ewaka. Bya Chamba de Lawrence, Salt TV, Omunyo. Webale nnyo Chamba de Lawrence omwami wa Ssaabasajja Kabaka ow'eggombolola Mituba 2 Ssekyanzi Joseph Ssalongo ono asimbudde ab'eggombolola y'e Masuliita mu disitulikiti y'e Wakiso era basimbudde bategeezezza nti guno bagulabanga mukisa okugondera bende ne bakola ekiragiro kyalagidde.
Wadde ng'emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka egy'omulundi guno gitaataaganyiziddwa ekirwadde kya lumiima mawuggwe COVID-19, ab'omu byalo mu ggombolola y'e Masuulita mu disitulikiti y'e Wakiso bagamba bagulabanga mukisa nabo okugyetabamu. Nga bakulembeddwamu abakize mu kudduka Ssemukoteka Yusufu basinzidde ku kisaawe Masuulita we basimbuddwa omwami wa Kabaka ow'eggombolola Mituba 2 Ssekyanzi Joseph Ssalongo era batolontose kilomita 16 ne 10 nga bwe bakikkiriziganyako. Ndi musanyufu nnyo olw'ensonga nti leero emisinde tegibadde gya kugenda wala, tubadde wano ku ggombolola yaffe Masuulita, abantu beetabyemu bangi nnyo kubanga tekibadde nti tugenda kuteekamu transport. Nebaza nti abaami bavuddeyo era njagala kubakubiriza babeere nga beekebeza kyekisooka bajjumbira okufuna obujjanjabi ate era babeere beerufu. Ensonga ey'okubiri nti ekitundu kyaffe kino obulwadde mwebuli naye olw'okuba nti si bwa lwatu tuyina ffe ng'abavubuka okuvaayo okusomesa abavubuka bannaffe okulaba nga embeera eno ey'akawuka okutuuka emyaka egyo egyateekebwawo nga Ssaabasajja gwe mumuli tubeere nga tumaze okulwanyisa akawuka ako. Abaddusi mubaddemu abaana, abaami abanokoddwayo ennyo ku mulundi guno okwenyigira mu kulwanyisa mukenenya n'abakyala kw'ossa n'abazungu era bategeezezza ng'emisinde gino bwe girindiriddwa n'essanyu. Yeah, I'm here at the Masuulita at the Kabaka's birthday run, and yeah, I've joined it because AIDS is a world problem. Yeah, it's not just a problem of Africa; it's a problem that the whole world has to manage with. Yeah, so I'm here to fight for it, and yeah, the ladies were very strong. I'm third. Ekyamazima leero nga Masuulita eggombola kino ekyamazima kibadde kya kyewuunyo kibadde kya byafaayo okuba nti emisinde gino Mutuba gumu yagireese ne tugiddukira wano ku bitundu byaffe. Juko Uzaya omutesitesi alambuludde ku nteekateeka gye bakutte. Nze ng'omukulembeze w'abantu twagezezaako nnyo kulaba ntukunga abantu baffe okwetaba mu misinde gya leero olw'ekigenderero kikulu Ssaabasajja Kabaka kyatugambye mulamwa gw'olwaleero okulaba nti 23 wagenda otutuukira nga ekirwadde kya mukenenya tekikendedde mu bantu. Ow'eggombolola Mituba 2 Ssekyanzi ne banne bakozesezza omukisa guno okubuulirira bannabwakiso ku mukenenya. Njagala okukubiriza abavubuka kusingira ddala nti ekirwadde kya mukenenya kikyaliyo, abavubuka beekuume babeere beesigwa eri abakyala baabwe oyo ayina aleme kugenda ng'anoonya ono n'oli. Serebe Henry ayitiddwa ku mukolo guno yeebazizza Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okuzaawo obwakabaka. Twagala okwebaza Pulezidenti Museveni olw'okuzaawo obwakabaka. Obwakabaka bwamala emyaka 20 nga tebuliiwo n'abuzzaawo lidembe. Emisinde gy'e Wakiso bagiddukidde mu byalo okuli Masuulita, Nammanze, Lwemwedde n'ebitundu ebirala. Byakayanja Amon, Sorot TV, Omunnyo.